Nje kuli mu byuma birere. Kuvira nga bw'obiraba. Kuli mu kugomba mu kufa. Buli kase mufulumamu. Nali nteekawo obupiira ne kati nabujja okusobola okwegululamu neera byuma tebinnakwatamu biri nnuma. Kati nakunonga bw'okulaba. Kyali kufu. Nze Kaweesa agira ati yanninya nva ku ssomero okuyigiriza abaana mu Gwokuna ng'ennaku z'omwezi 2. Nyako omukono ate n'akomawo emabega n'ansisebbula ebitundu ebyowansi. Ngenda kukoma wano. Basigadde wala. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Tusinzidde Bosubi ku kyalo nga kiri nno mu district y'e Rengo, Masaka gy'oyita n'ogira ddala eno Kyengo. N'ogira ddala eno Rengo ekyalo Kisubi Bosubi omuluka gwa Kyamaganda. Kyetusanze muganda waffe bafunye kakasimu okuva mikwano gyaffe nga nti waliwo eno muganda wammwe ali mu mbeera embi. Embeera embi yamutuusibwako nakati apooja makamajazza lulwe okubeera nga akyali mu bulamu bw'ensi eno. Sharing akatambi kano atanaba okubeera subscribe ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Abali mutala w'amawanga tubaagala nnyo musinza okututeeka ku ntikko. Contributing ku shows zetukoze banange tubaagala nnyo. Naffe tweyama nno guno omwaka ate tula kubanga tukyusa obulamu bw'abantu bangi nnyo. Awe tuli mu nnaku, tuli mu bulumi, tuli mu kunyigirizibwa. Muganda waffe tali mu mbeera nnungi. Oli otya? Obulamu bwo buli butya? Obulamu bw'ebitya Katonda yandekawo naye nga tebweyagala bulungi. Manya nze Kaweesa agira ati wano we tuli ndooza nnyinza oba nayanjuddewo bubi. Tuli Busubi, ekyalo Busubi, omuluka era Busubi, Paris Kyamaganda, district Rengo, eggombolola Kisekka. Okay, tukusanze mu mbeera mbi. Embeera yawutuka kweti. Mbeera eno emmotoka yanninya nga nva ku ssomero okuyigiriza abaana mu Gwokuna ng'ennaku z'omwezi 2. Omwaka oguwedde. Oli omusomesa? Nali mbayigiriza ebyokuyimba. Nali nzirayo emmotoka nentomera. Emmotoka nantomera nemmenyako omukono ate n'akomawo emabega n'ansisebbula ebitundu ebyowansi. Tugende mpolampola. Wali luddawa? Accident eno yali luddawa? Accident nali nva Kiteredde, ssomero baliyita Secretariat. Nanzirayo bwe nti mu ttawuni ekyotera nali nsula owa ttipa n'antomera ng'alemereddwa yali agenda Masaka ate nga nze nzira Kyotera yagenda Masaka n'ava ku mukono gwe n'atusanga eno n'antomera. Kati bwe nagwa
nali menyeseko kino ekitundu kyokka bwe kiti nga mpe kusenge kibegabega n'akomawo ate rivansi n'asibiranga eri n'akomawo kati abaali bajja okuntaasa kati era n'akomawo nabo ne baddukawo neneewalulawalula nanenya kino ekitundu ekyemabega kyonna ekyowansi bwati. Zali mu ssaawa nga mmeka? Zaali mu ssaawa 9 nga zigenda kuwera 10 ez'ekawungeezi. Bamumanya? Emmoloka yagindekako era kyekino ekigere okuba nga kyavaako yagindekako n'adduka nga tenazikira. Amaze okunninnya bw'ati alabye esifudde yali akomawo gwokubiri. Awo ne abantu abaali baze okuntaasa we yaddukira n'agindekako era tebamumanyi. Tipa bagikwata? Emmoloka bagikwata. Emmoloka abagundi bajja ne bagijjawo nga bumanyi aba traffic bajja ne bagijjawo ne bagitwala nenge abanyiriyo tetaddamu kungoberera. Yo ku poliisi ekitaliko? Sisuubira nti gyeri. Banabuuzaayoko ne bagamba nti teriiyo. Kankyali mbalala mu ddwaliro. Awo we wava awo awali accident wavaawo otya? Ewali accident era owa traffic yanzijjawo kuba abantu baali bamanyi nfudde. Nze nanga bondaba enkovu bakuba ebimu bigenze bikalaakala kati. Bo balwanzijja ku mmoloka ne banteeka wabbali ne balowooza nti nfudde. Kati wa traffic we yajjira awo kawungeezi ssaawa awo 10 nga bannyoka. Jjukira bwali budde bwa COVID nga buli mmoloka gye bayimiriza egamba erimu abantu. Kati wa traffic yakola ku mulimu ogwo Naalongo yanzijjawo n'antwala mu ddwaliro baliyita Liwakatwire. Okay. Waliwo okuvaako accident bwe yabeerawo paka budde obwo? Naliwo nali nafudde ndowooza kaŋŋambe bwe ntyo. Obeera Naalongo yanzijjawo n'enkeera yakomawo naga nze nakujja kukuba. Nakujjanjabira embalala? Ne bantwala Wakatwire ne batuweereza e Masaka ne batugoba ne batuyamba ne batuwa bubi mafuta ne bantwala embalala gye maze ebbanga lyonna mpaka kati nakati era nkyagenda bwe ngenda tibaŋŋamba okusinziira nga butalina ssente mbere nga nva waka nga bwe ngenda bwe nva ewaka ngenda paka lwe natereera. Maze ebbanga kimba? Embala natuukayo mu Gwakuna kuba nafunanga accident nga 2 kati awo Wakatwire n'embeera ya 21 kwenkeera nasulayo paka nga 21 ne bakubira bano bamaama ne baganda bano ne bajja ne banzijjayo ne bantwala embalala. Embala navuddeyo mu Gwomwenda nga babasembeyo kunteekamu ebyuma byabwe bigenda. Muno mulimu nabyo ebyuma? Byabaddemu ne babijjamu bino ebibeera wabweru. Mwabaddemu ebyuma ebyokungulu ne babijjamu bye byasembeyo. Naye wabale okutosumululiddeko nga kuzina? Okugulu kuzina era tekunnakwata eggumba likyali bbali bwe liti. Kati awo kuba tekusobola kuyimirira kwetengerera ali wansi eggumba teririiyo oliraba liri bbali. Lyerikankana eggumba? Kati okugulu kwekuba kujjako bwe nkusibako bino ebipapula ne kuba nga eno ennyama nga eringa ekwatidde kuno wansi. Awo mansobola okubeerabeerawo. Kuba baali bateekamu byuma nga biyimiridde bwe biti babijjamu. Kati we bajjamu ebyuma ate ne bakoleka bwe batyo? Ne bateekako samiiti, ne bateekako ekisamiiti. Nakyo olaba ewaali ebyuma wawano wagenda wakalewamu. Neno wansi ne bateekako ekisamiiti nakyo ne bakijjako. Neno wansi kandi kisumudde kyonna n'okiraba n'amagumba naye sirina ddagala lya kukizaako. Natumizza butumi mbadde tulinaawo ssente. Kati naguno omukono nagwo bazzaako muzze baagusala ne baguzzaako gana amagumba agamu tegaliimu muno ne bateekamu obubaati nga muno ne bateekamu ebyuma kufa eno waggulu okutuuka eno wansi bateekamu byuma byebyo byuma byennina ebya muno na wano mu mukono nabyo ebya muno kuva eno waggulu mu kiwato kuva eno mu kiwato okutuuka wano mu maviivi byebyo byuma na wano mpozi wansi bakola ki wansi nawo
baasibawo obusibi kuba kyali kivuddewo. Bateekamu ebyuma bagasala nga bwe bagasala basawo abazungu ne bagatereeza ne bateekamu ebyuma. Nembeera wano omwezi gumu ne wiiki bbiri nenzirayo ne baŋŋamba bikuze ne baddamu ne babisumulula enkovu ezaalimu ezimu zino zirabika wano ne babisumululamu ne bansibako saminti gaddemu ganywere. Saminti naye nemala naye emyezi gumu amaze naye omwezi gumu ne wiiki ne mmuzaayo. Naye nga wali we baasalira kyenkulekeddeyo baasalira bwe bati tewannaziba era eggumba lirabikako katono wabweru bwe riti we baasalira balyoke bagagatte bwe bati bwe baali batunze. Kati ova olaba nkusibako ekipapula kubanga tegannakwata gakyazina bwe gati. Ate ku sayidi yeno gabe tipa bajja n'akutomera ku sayidi yeno. Sayidi yeno yo yonna yantomera nammalawo kubanga nagezaako okwewalula kuno ne nkukwatira munda. Kati kyova olaba okuva eno okugulu Dokita Kisitu yali asazeewo akusaleko naye nga talina bwana akusalako okujjako ng'asaliddeko ddala n'akabina bw'ati n'akatwala. Kati ngeno waasigalayo akatundu kano akabeera mu kabina ne ku kisambi wano na wano mu viivi nga waliwo akaasigalawo. Kati ne basiba ebyuma nga bolaba embuzi zino okuva eno paka wano n'eno munda bwe muti. Kati n'ekiba nga kino ekisambi siina ggumba lyange lya buntu. Kujjako buno obutundu obwali busigadde wano na wano era ninamu misumaali wano ninawo ena eno ninayo ebiri n'ebyuma byamu bwe biti ebirimu era bye nninze bizimbireko ennyama baŋŋamba banteekamu implant balabe bwenaabeera. Balinayo essuubi ly'okubijjamu ebyuma. Essuubi ly'okubijjamu lyandibaddewo naye era nkunnyonnyodde amagumba baagayoolamu kuba okugulu kwabetenteka. Magumba ne bagayoolamu. Kati buno obutundu obwasigala kuno bwe baasibirako era ekifaananyi ojja kiraba ekyekisira agaali wakati gano baagajjawo. Ekyova olabako okukyazimbye nnuma kunnumira ddala era n'evviivi lyali lyavaamu era kyova olaba bwe nnyimirira n'endwawo aliddamu likola ki likankana kuba temuli mazzi. Eno egundi eno yali enseese eno yali yavaamu nga yadduka nayo yadde eno. Kati baagize olw'okuba wali wasigaddewo akantu ne kati mbu mutali mazzi olwabaŋŋamba ebyokulya ebyokunywa nga sibifuna bulungi. Kati akuba okutyo bwekulya ate kuno lino eggumba lya muno lyo lyayatikamu bwatisi bwe riti teryakutuka kujjako lino eddala eryemabega eryeno manyi galimu abiri. Kati eryeno niryo lyakutuka eryokubiri lyakutuka naye ate lino eddala lyayatikamu bwatisi bwe kisinya Nffa. Ekifaananyi ojja kukiraba ekyekisire yo yayatika bwatisi. Kati bagenda mu ddwaliro ddoyodde. Mu ddwaliro era mbadde ŋŋenda buli luvannyuma lwa mwezi naye kati ndudde okugenda olwa ssente. Nako mu kugendayo ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba baali banteereddeko nzireyo nga 17 nenemererwa ssente nga sirina kubanga nina kugenda mbalala. Ate dokita nina kumalamu dokita olunaku lw'abakuwadde review bw'ogimiisinga olina kusooka mukubira n'akubulya nti kati wendi. Kati kyekizibu ekyo era kati ndudde okugendayo lwa ssente n'empeke nazo zanzigwako lwa ssente era kati mmiramu kapiso n'opainkiller olaba nga mbeerawo olutaluma nnyonnyo naye ng'eddagala lyenina okumira nga lyo lye bampa eritereeza amagumba lyanzigwako lwa ssente. Eddagala eryo saketiweekali wali akempeke ate ery'embalala baali bakatunda emitwalo 2 bwe twajja wano ekinoni nga ziweddeko ne twesondasonda wano tugezaako katukanula ne katuguza emitwalo 2,15 kalimu empeke 10 zibaali bandagidde okumira. Empeke njimira omulundi gumu buli lunaku nga mmirako empeke emu. Zibaali bangambye okumira eggumba lino likole ki bo bagamba limera liddemu lyesanga lyekwate nga bampadde bwenzirayo nga terinakwatanga bwe likyazina bwe riti banzizeemu mu theatre balisale naye banyonyera nti era sirina ki ssente era ng'ewaka boolabawo nga tewali ssente akaaliwo konna
bamuzeeyi beekuba bakagwawo tewali ssente ebyuma byabbe babigulanga bbeeyi era kyekyandwisaayo ekyandwisa mu ddwaliro ssente ng'ez'okugula ebyuma kuba buli ebyuma bagulanga bigule muno mwonna bagula bigule muno bagula bigule ffe twabyegulira namuno ffe twabyegulira era kyova olaba engalo zino teziggwayo kubanga guno gwavaako bwe guti nga bwogulaba gwakutuka eggumba likoma wano kati bwe gwavaako obugumba bwa wano wano waliwo buwaya buno bwe basiba mu bantu n'obubaati buno bwe bateekamu kati kyovala zino ebbiri zo zaali zaviirako ddala neeno nga bujja okulaba ekifaananyi bwojja kirabaawo ekyekisire kati lino eggumba lya muno lyagwa teririiwo kati era tegusobola kufunya kikonde kuggwaayo gukomaawo baasooka ne bateekamu ebyuma bwe biti nga bamaze okugusalaasala gwonna babiyize engeri gye basibawo buno obugumba obutono agali wano agamu tewali magumba agamu gaagwa nalino era likoma wano lino ebweriti kati omuntu ali eyo ng'ayagala okuyamba bwetaavu ki obusinga bamusinga okwetaaga omuntu nga yandiyagadde okunyamba obwetaavu bungi ng'oggyeko obwetaavu kuba kati njagala obwetaavu obw'essente ndabike nga nzirayo mu ddwaliro balabe embeera gye ndimu oba naasobola okukola ki okutambula ekirala naye nandiyagadde ng'okufulumako wabweru wali nentambulako naye sisobola okugulunga bwokulabye nandisabye ali eyo basobola okumpa akagaali nemba nga nsobola okutambulako wabweru awo mu lujja n'obwetaavu bw'essente ez'okugendanga mu ddwaliro paka lwe naatereera kuba kati simanyi oba bino ebyuma binaatuuka ne bikula kugulu ne kusobola okwetengerera kokka buli wagenda mu ddwaliro kitagisa ssente nga mmeka kati okuva wano okutuuka embalala olwasembyeyo twakozesa olwasembyeyo twakozesa emitwalo 8 kubanga emmotoka ya gavumenti nafuna omukisa tuba twakayimirira ekyekulula emmotoka ya gavumenti ng'egenda mbalala ddabuka bbiri omusajja yali wakisa baba bwe yamuyimiriza n'akkiriza n'atugamba mutule mbatwalire bwereere n'atutwala kati kukulanga twamalawo egyo 8. ogenda otya n'obulumi buno kuba tulabanga n'okutambula tosobola togeza okuva mpaka ku kkuba otuukayo oti bansitula oba bodaboda ne bodaboda sigituulako nnyo bansitula busituzi kati nga bondabye okuva wano oli ajja n'ansitula babiri ne bankwata kasitoba nga tokutte mu byumamu onsitula n'onteeka wali nawali ne baddamu ne bansitula paka bwenfuna emmotoka ntuula n'entereera wali eyo aliko SB4 MEDIA ndowooza ensonga za muganda oziwulidde naye tokkiriza oli wa ddiini ki ndi mukatuliki tokkiriza nti mukama akola andi kyommanyi mukama agenda kyusa obulamu bwo gwe wenna ali eyo twetaaga ssaala twetaaga ku buyambi twetaaga ku ssente enkalu twetaagayo akagaali bali mukalamuzaako nedda tetusobola kukalamuzaako kuba tetulina ssente za kabula naye nze nzikiriza nti koza ku SB4 MEDIA akagaali waliwo omuntu so gye nakolako okukona ngamba alinayo akagaali naye ndozikolekayo k'abaana bato wenna tusobola okwekwaatakwata ne tufunayo akagaali netwekwatakwata ne tufunayo ku ssente enkalu ez'eddwaliro netwekwatakwata kwegamba embeera ya muganda waffe n'ebeera nga esobola okutereera omuntu ali eyalaba kana akatambi tusaba kasharingeko ku munno kasharinga emirundi gy'osobola kasharingire abeebweru kasharingire abali mu Uganda kasharingire famire yo leero kiri kwono ekyo kijja kubwe oba kijja mu famire yo so abantu nga bano batwetaaga n'oba n'enusu 10 n'olutweyambisaako mukama era agenda kuddizaawo kinene nnyo tera okutenda engombe tera okugamba nti okugaba tekiragisa kubeera mugagga okugaba kubeera mutima gwali eyo funa omutima omugabi mukama agenda kugaziza ensawo yo tukyusa obulamu bwa muganda waffe ono mukola mutya ku byokulya era ewaka nga bwolabyewo mbeera gy'olabawo era yeeyo
si ebyokulya nga bondaba nandibadde osanga nazzaamu dda n'omusayi naye ebyokulya si byebirabika nti birungi kuba kati bwe nkulaga nti eddagala lyampisa nabuuzaako dokita naŋŋamba nti eryo ddagala olina kuguma bugumi naye olina kunyiikira byakunywa ng'ate ebyokunywa tetukola kyolede wakati ebiriiwo kuba tetulina butunda nti tugenda kukamula katulaba bigenze bikendera bukendeezi naye nga yaŋŋamba eryo ddagala lyebakola ki lyebakuba eno neene mabega naye ng'ate bibeera binsiibwa naye yaŋŋamba guma bijja kutuuka bikole ki olifuna ebyokunywa nga bingi nozzaamu omusaayi n'amazzi obwakufuluma bijja kuddamu naye n'ebyokulya era tubyagala kuba bye baŋŋamba okulya baŋŋamba kizzaamu amazzi maviivi ndye ku ggi oba naye ku kirenge nnywe ne ku mata naye watali ssente byonna kikola ki byonna tetubiina sukaali eyo naye katonda lwayambye ne tufunayo koota lwe tumulaba kwegamba embeera si nnungi mu byokulya byaffe bya mukyalo nga bw'obiraba emmere ey'ofumba ne bateekamu dodo ne mulya tuleerawo. Kyemmanyi ku SB4 media eyo ensonga nnene nnyo naye ate era nga ntono nnyo ku bagoberezi baffe be tulina omutwalo mulamba lumu yeekwatakwata 2000 tusobola okukyusa obulamu bwa muganda waffe ffe twali tuze kubuuzaako n'okutwala information eno gisharingira abaganda baffe mikwano gyaffe abatulaba tukusuubiza nti wetuba mu nnaku nga 3 oba wiiki tweyonga wiiki emu mukama nga atusobozesezza tujja kudda kyonna kyona kyonaba nakyo olina kuguma kyemmanyi mu wiiki ng'emu era omuntu ali eyo alabika n'akatambi tusobozese kuba bwe otatusobozesa kudda wa muganda waffe ono tetusobola kudda naye otusobozesa bw'okutta ekyolina obw'olukumi obw'ebbiri obw'ettaano obw'omutwalo ne tugattagatta tusobolera ddala tetusobola kuggyawo bulwadde oba bulema naye tusobola okuggyawo obulumi n'okutereeza ebyendya bye n'okutereeza obaolyawo bulamu bwe olinayo ku baana mulina waali era abadde asoma naye kati ebyokusoma ebyo tebijja kuddamu kuba nange abadde ayiizi sente z'okusoma pozi nga nfunye buyambi n'addamu n'asoma wadde tebannatandika ali mu kyakutaano katusabe embeera ejja kutereera babula tujja musanga ye babula nakimuli babula okay embeera ejja kutereera ng'ono wenna ali ku SB4 media share nga katambi kano likinga lekawo comment yo alinayo tukwegalidde alinayo kyonna kyolina ita ku simu eri ku screen yo tusobozese kutereeza obulamu bwa muganda waffe mu wiiki ng'emu tujja kudda muganda waffe kale taata neyanze wassebo neyanze obubaka obusembayo busobola mu muntu ali eyo obubaka obusembayo yenna ali eyo nga wa mutima mulungi musaba nnyambe anyambe nekyasobola kyonna oba kasente oba kyakulya kyonna kyanaaba asobodde nange nsobole okubeerawo mu mbeera ennungiko era neyanze nnyo neyanzeege buli omu kyanaaba nnyambyemu ono ye maama waffe ono ye maama ndabirira naye nga bw'omulabye tasobola kunsitula tasobola kukola ki buli mbeera ngirimu lwa bugubi ne bwekuba kugenda mu manju kweyamba era bugubi nkikola nkaaba naye era nga nina okukikola kuba tewali ayinza kukola ki kunsitula kati wendako kati notulike maama ate embeera gyayitamuko ntabani wedakiika ng'emu naye nga osharinga akatambi kano okubeera kukyazina nga bwokulaba gumbalidde eno kati liri wano bwewati era sayidi eno yonnaafu ogiraba wali ali bifulumidde eno bweriti nebweriti ne bagasalasala bino ebipapula bibadde nga ebiringa biwaniriddemukko okay maama embeera gyogenda nga yonomulwadde embeera nzibu nnyo kubanga buli kaseera bwe mba situfunye eddagala lyanambirako ekiro tusula tetwebase bwasinda nange mpulira bubi nempulira nga njulirira sina kyakukola buli kimu kyenina asobodde kyenina ekitundi bwasobodde okitunda
nsobole omuyamba naye nga bikyagaana. Embeera eno yakusangawa amawulire wagafuna otya? Amawulire nali ndi wano waka bwe baakuba ssimu bakulu be ne bajja wano basanga tugenda kulya mmere ne balinda ne mmala okulya emmere. Kati bwe namala okulya emmere ne baŋŋamba maama nomanyi obuzibu bwe tufunye nti nedda tufunye omulwadde konzi ate mulwadde ki Kaweesa agudde ku accidenti era bamutadde mu ddwaliro naye nga batwetaaga tugendeyo kuba waali tibagala tibajja musobola batuwadde Referral Hospital embalala gy'abagenda. Otulo twambula nasula ntudde era okuva olwo embeera yange yakyuka obuliri mbwala wano wensula nga mpuliriza kyeyeetaaga embeera yonna yatukyukira tetukyalina. Okumuyambako okugenda emmanja okufuluma ku kikwasaganya otya? Kati mbadde nayiiya engeri ya baketi tuteekamu amazzi netuteekamu ne sabbuuni wa omo bw'abaawo bw'aba taliiwo tugireka n'agigendamu empute ne tutwalayo ku sabbuuni oli atuyambako ebintu biri byataddemu ne mubanga temubiraba bulungi n'otwalayo emmanyi naye bwe sabbuuni bwe wakakebe bwe kaggwawo nga tetufunye zikagula nga tukozesa amazzi agali playini nga yeeyamba nga tutwalayo emmanyi nga baketi tugikomyawo. Omuntu ali eyo omulanga ki gw'osobola okumukubira? Nkubira omulanga abantu bonna abawuliriza nti mutudduukirire mu buli ngeri gye munaaba musobodde kuba kati omwana wange yali akola nange nga bwensuubiriramu takyalina kyampa ate nange kennyini sikyasobola bye tulina ebisinga tubitunze biweddewo embeera zinungi. Okay, ariko SB4 media omulanga gw'amaama ogulidde omulanga gwa muganda waffe ogulidde nze naawe tusobola okukyusa obulamu bwa famire emu otulaka olina okugaba tebubeera bugagga okugaba okubeera mutima. Mukama abawe omukisa abagenda okukwatako mu nsonga eno. Mukama akuwa omukisa gwe ali eyo aba puroguramu eno. Mukama akuwa omukisa gwe asharinga akatambi kano. Mukama akuwe omukisa gwe atodde akatono k'olina akuwangaze ne famire yo n'abazzukulu bo bali ku kino ky'ogenda okukolera famire eno. Nze muzukulu kabajjomubire Sebunya like nakatambi kano kasharinge leka okomenti mutwe ku magezi waliwo omusawo ali eyo yali tuwadde ku magezi tukwaniriza alina kyalina tukwaniriza era bulungi kyamanyi mu wiiki ngemu tujja kudda balugamente eddagala lyammeka eddagala lyalina okumira kati akantu baliseera tibalitundanga ebyengala baliseera bebbeeyi gyosangayo gye bagulizaako kati kiba kyetaaga n'ogenda n'emitwalo at least 2 oba gumu kitundu oba bwe bakulya mulira nolaba kakula emitwalo 2 n'ekitundu akapakiti akalamba kasaketi kalimu empeke 10 si bwe kiri nga omirako emwemu ako katugwako okuva olwo nsente nezibulaabula nga tetulina tunoonya ebirala ebimuyamba kulya kukola ki. Tenna fenga mu wiiki ngemu tujja kudda naye katuguleyo akakebe kamu oba n'ebyokulya tetulina nnyo. Mukama abawo kuddagala ne ku sukaali ne ku byokulya mu wiiki ngemu tujja kudda maama tusoboze Mukama atusobozese naye embeera si nnungi wawulira obulumi ate naawe n'okiwulira mu mutima nawe kiba kimukosa naye ng'ajja kutereera soka mugumu ngana yafeebera weewala okubeera ng'oli musajja mugumu kuba agezi nalugamba nti akansituke kanveeriwe kimwezi musajja mugumu kadde nfubye mulabirira lwakuba nawe bayamba kumulabirira n'abazzukulu bera kubalabirira ngezaako. Okay, beera bulungi sharinga akatambi kano likinga commentinga SB4 media tugusa ensonga.